Yesu ke tugende masetani kabutandi simbufunze kakati mu bufunze. Obadde okimanyi nti omusezi bw'aba alina omunyama gw'awulira gukonga oluusi abanga mbwa. Ekyali ntandikwa firimu tugenda maaso mu bufunze. Mu budde obw'ekiro musezi wuuyo. Ekyali ntandikwa awulira omunyama teguli wala munyama nguwulira munyama guli wo munyama omusezi na alengedde omusezi yalengera ono naagwa kava mu kimwanyi budde bwa kiro gwe gy'ogambira sawa yakwebaga omusezi ayina engeri gy'ayingira gwe enva awulira olusu enva zinwa entandikwa firimu egenda maaso nagambye zigenda mu Majestic Plaza enono yensibuko ebina Uganda wowe nno erinnya ly'omusozi erisooka livanso gikubamu wadde tebaamujeya livanso gizaamu wadde teri kulaki ekyatandika butandisi mutaka akazikiza ne kamulyabo adda livansi ekyennyumanyuma awonya omusezi oli abenga adda livansi anoonye engeri gy'atandikamu adduka agende ekyo kikulu nnyo bw'oba ogenda nga tolina gwo yazirika buzirisi okuva mu Golden Crown Film Productions Red Puppet Films tutandika butandisi era tugenda maaso mpolampola tuyina kulekani bakunyumiriza bunyumiriza entandikwa eno tugitandise mbulambalamba era nga tuyina kulekani osubwa bannaffe abasipiya Films begase wamu okulekani bakutusako firimu yaffe tugenda kusinkana Byalugaba Paul ono nno tumulabe mu firimu nyingi nnyo eno ey'omulembe Natukunda Joan entandikwa firimu egenda maaso Natukunda Joan era nga tulina ne Namayanja Rose entandikwa firimu egenda maaso Nansimbwa Rehema nga next screen kwali nnyo tutandika butandisi eno tugikuletedde mbulambalamba era tulina kulekani osubwa Ntege Henry nga netugenda mulako mwene etandika tugenda maaso n'ekifaananyi era nga ne Kayemba Umar ku screen kwali nnyo Kayemba Umar entandikwa egenda maaso tulina kusubwa tulina kulekani osubwa Lwanga Masavu Jero entandikwa ne Mutagubya Sula ku screen kwali tukyali ku nyanjula yaayo era nga tugenda maaso ate nga Kebenadi ye director of photography tuyina Namata Pamela nga ye mwandiisi w'olugero etandika butandisi tugenda maaso Kabenge Donoziyo Kabenge Kebenadi editor film tukyasumulula nsumulule Kayemba Umar ye welfare entandikwa firimu egenda maaso Nansimbwa Rehema tukyatandika butandisi yakoze ku make-up ate nga tulina Kebenadi ku kamera Kayemba Umar yakoze ku bwambalo bwonna oba abazannyi bayambadde eno firimu tugisumuludde mbulambalamba era nga Byalugaba Po ye director w'ekifaananyi entandikwa egenda maaso omusango gw'ennyama ye firimu etandise omanyi omuntu ayinza okukaabira nagandyako ennyama tabaala ofe kati ennyama eyinza okuloza omuntu era omuntu omulyako ennyama kimuyisa bubi kaakati mu kutandika tuwulira aluwajjalajana wowe maama zabadde nkizi tebakuŋŋanyiza bati maama ebiwowolo wowe maama kiki
mbuzi gye babbye wasanze biwowoolo bwe njogera enkizo otegeera ki munnange ogenda okwetegereza ye munnaffe obadde ki munnange ensima tusse kuliibwa nsima tusse buddange buwayimulirwa nambulira munnange omwami yalugenze bali bada ne obeekayire bakuddiza ekisinziiro tebasobola balya kumalawo baani alugenze ti asigadde mufiiriddwa tegera byegamba ni basoose ku biwoolo mbwe babitereka bigaga bwe basookeddeko ani bba wange bamututte nkenisoka olindeko ono kikyamulemye okulekani ategeera waliwo ebintu muno byakunnyonnyola nga naye kenyini tosobola kulekani otegeera ebintu ebyo n'agamba nno gikenda gambye ntugenda mu byakwanjula naye omanye ekyaddiriddewo twagenze byokwanjula ng'enikati omwami gye yasigadde ono ate abaddeyo ng'atandika mmunnyonnyola kaakati ebizu byonna bigenda okutandika bitandika naani ne lubongoya huyo waliwo omukolo gwali gulina okuleka nga gutekebwa mu kyalo ebyensangi zino nga bw'obimanyi bwe wabeerawo omukolo ogutegekebwa gwe kennyini omwami olina okulekani osika omukono oludda lwa sayidi y'omukyala lwogenda okulekani okola ki gy'owasa abekyalo kyakugwa kati mu kaseera kano omukyala ono omulasita omusajja aba mulasita oba omulasita omukazi aba muki kati nalasita ayagala kulekani bamuwasa nalasita era agamba mwannyina lubongoya babe nga bateekateeka ewaka omukolo gube nga gugenda mu maaso kuba ennaku ziweddeyo lubongoya agamba ennaku wadde zibaddeyo naye tebabadde na kasente kamala kawasooseza kweteekateeka bulungi tetumanyi oba omukaala n'aleetayo kasente nobakalekireke genda naga kale ketugenda ndeka naawe namuga agenda olenga otegeeza wala bonna omukolo gube nga gugenda maaso n'okulekani kukolebwako lubongoya nga ayitawo byalugaba Paul original names efirimu etandika butandisi era tugenda maaso omusango gw'ennyama kaakati munnange tugenda okudda erudda ye yali mulirwana aba ali ku ssimu jjukira bino byonna bye tulaba binyumiza ye oli agenda mu kyalo ku mukolo okudda ng'akaaba maziga ku bizibu ebyali biguddewo waliwo omukyala eyajja okumulirwa ng'akonkona kati gyakonkona munda bawagizi ba buli kimu mukyala yali mudanga ali ku ssimu ye kati alina bwe yali atadde mu matu nga tawulira bulungi kati oli bw'alemerako ono kyava awulira bwaggulawo kani nga mugaba nemulamu wedda gwokonkona nalasita yali mulamu woono gyakonkona ekitegeeza nti wano waali wa mwannyina wa nalasita era yali azze kulekanya abaako kyayogera naani ne muganda we ono ng'amwaniriza munda nange okusanga kale ali batya abeene genda maaso okumwaniriza mwaniriza mula si kubakya nawe obimanyi emikolo gino kani yamugamba ni ekituufu aludde okulabika ono n'agamba ekimubuzizza emikolo gye yadde agenda maaso n'okulekani baagala okutegeka abagenyi banca era ng'amugamba ekimanyi bulungi nti abagenyi enkya lwe bagenda okulekani mujja era mbadde nze okulekani ne baba lukembya abe nga mbuulire oba kalabaako engeri gy'ayamba tulabe naye nga alina omujjukiza omukolo gwa nkya alina okulekani agubaako baba lukembya beera mugumutti n'amugamba ni gwe tofaayo fe buli kimu twayetegese dda era enkya tukeera bukeezi okujja okulekani tukola ki tujja ku mukolo kituufu ono agenda leero lukembya kakano baba abadde mu kateni muli bw'obeera oli mupangisa muzigo oba tova mu kisenge oba mu ntimbe kyava avaayo yeegolodde
Baba. Anje. Obadde omu. Obimanyi naawe bya mirimu kuwa deno kuwa. Katonda watu. Wanji baba. Eradde. Kyava mulamusaako. Kirungi se. Ogamba otye. Zituli. Mirimu kono gikuba. Na obimanyi jinsi. Embaga efuuse embaga. Wanji baba. Mwana na lasita agenda kuleeta olulenzi. Ate neera aleeta lulasita. Omulasita agenda okuwasa na lasita. Mumbeerereyo. Kati nga mugamu naye baaba. Mbadde saagala olaike nti onvaamu nange baaba lukembya. Kirabikirira. Naye namugamba waayi. Oludde okujja mu Okimanyi tokyajja mu kyalo kuleka nti ebintu bino biwa bitulekera byonna. Kale tetuganye omukolo ogenda kujja naye wagaana okujja okubyayo ku kintu ky'okugira. Ekintu kino baaba naye naawe ozannya. Mama ligenda kuba ttono. Nagamba naye bannange. Yange lingi. Ngenda kukuba ebinyonyi bibiri n'ejjenjeri. Nagamba kyonna ekyali kinganya okuleka nenzija ngenda kikola. Tegeera. Nagamba okumanya ngenda kujja anti omukyala wuno ali lubuto ali tumbu. Ndeeta omukyala n'okulaga maama nti omukyala gwe nawasa ali lubuto. Tulire muka mwana mulage. Era maama alina okukitegeera nti munnange nafuna omukyala nkuuma. Naganga obudde ku ebyo watuswaza ne baaba naawe tokyagala kujja kulumako. Ani agambye ebintu ebyo? Ekyo tojjanga mu kukyogera ebintu by'okuluma saage kwogera byakuluma. Oba kuluma ki? Kyuma kya Yusufu. Ekyo nze nagamba nalokoka sikyaluma. Era amanya nagakyusa nze kyuma kya Yesu. Kyuma kya Yesu takyaluma. Efirimu egenda maaso. Jebujja mu maaso eyo. Era eboogera ku kyokuluma kyuma kya Yesu anyiiga nnyo. Mubulamu twetaaga Mukama Katonda. Kati ono ng'asooka abuuza ono mulamu we nti alokokadde. Kubanga ebintu ebisinga bikaluba nnyo Yesu nga taliiwo. Munnange nze Yesu nakkiriza abe omwami wange. Abo abakazi bakusoberera. Yesu abebalo ate ono gw'oli naye. Ugambe. Alina okulokoka. Munnange sembeza Mukama. Omanyi ebintu bya Mukama bino bisaanamu okulekani munnange omukkiririzaamu n'ayanguya embeera. Kale. Ono agenda okula ebyokulokoka tabitegeera. Boogera kulokoka lokoka kulootya. Kati abagamba nibe byonna ebyokulokoka tetuganye. Naye ekituufu ekiriwo kyakulabika nti kyakujja mu kyalo. Ino kungulira enjiri akkirize Mukama Katonda ng'obudde. Kati ng'agamba era twagala kugenda mu kyalo era twesunze omukolo gubeereyo. Twagala keera nnyo tusooke tubulire mama ekigambo kya Mukama. Baagala essaawa ey'okwaniriza abagenyi nga tennatuuka basooke kulabika nti bayita Yesu alyoke abone mu nneema. Ati oli mutawaana kankwagaliza olugendo olulungi. Era nalasita ye yalina okuleka ndi atambula leero. Asimbula leero nalasita. Bano bajja kuleka ni bamusangayo. Ntwe mutawaana. Kyava akwata ekkuba asiibula. Munnange nalasita ng'akwata ekkuba afulume. Neiba abeera nnyo ku ssimu ye. Talina nnyo mboozi n'abantu balutawa na mboozi neiba. Kwambala abe ng'ayolekera mu kyalo. Efirimu egenda maaso. Munnaye no Auntie Jennifer. Kani nga tagamba Jennifer. Mulamu wa. Munnange ono ye muganda wa bba wange. Kale. Nga tusanyuse nnyo mulaba bambi. Era dde nnyo munnange. Mutukulamusiza nnyo munnange bali kujja tulabako. Alungi. Nammwe mwebale kukuma bantu bange bulungi mune. Naffe era bwetuli bulungi. Munnange alina emikolo enkya. Kati tugenda enkya munnange ye agenda leero tugenda nkya. Mukama Katonda nga yeebale. Kale nno ono ye neiba Auntie Jennifer abeera okulaba mu mbeera. Katukomewo nnyabo mulamu ng'asiibula nalasita. Nalasita yeeyongere. Nalasita alina ebinyumisa. Nalasita alina ebinyumisa. Nga yeeyongere nalasita. Efirimu egenda mu maaso. Kaakatuddako ku binnyo birya. Ekyalo ky'ebinnyo birya. Omanyi mu nsi mwe tuwangaalira owulira buwulizi kyalo gy'oyerekedde gwe n'omanya ky'ogenza okunonayo. Kati owulira ekyalo ky'ebinnyo birya osooka kubuuza kino oyinza obutaagala birabako birya ebinnyo. Ogenda okuwulira omwana wuno ayingidde.
Banange mama ntuse banange mama okyaliyo. Azze okulaba mama oyo yazaala mama. Naye twawulidde omwana ono yadde agamba muganda okujja ku mukolo yaddamu amuyombesaamu ekyobubaata kyajja kuluma. Bane mama okyaliyo mama wange mama wannange. Munnange kalibu yene wa mama abantu mbalabira mu kibuga kusunda naye gye bava wazibu. Kaakati ogenda okuddako erudda Lubongoya wuunajja budde bwankuba piki neegaanira awo tonsasudde jangu nzikuwe jangu oba wa boda yavaawa ono kyava alabiriza kumbe abeeno bwokyama mu lujja bwondeka gubi gusiruwa mamayo kenomanyire balala jangu nkusasule owa boda teyeeteekera olula katusibye kano kandi owamye omukalo nzikuwa jankwe sente zo nyina olaba abayaayi emponyi tolabirize mama omanyira yebyalugaba Paul mama tusubiddwa ogenda okweregereza muganda we kikinga oweekera awabaddeyo kadde kafunyawo akabiri kagiza akaboda kaganye kakano yo wa boda yadduka ng'amanyi bagenda mukuba nnyondo kubanga akimanyi ennaku zino siwakyali nnyimba endala ziruma baboda bambi abasinga eyo ennyimba ezibatta za nnyondo kyova olaba yasiikula enduulu nga nkazi mixed with abasajja enduulu erimu oluluululuulu lwonna kakati munange oluvannyuma maze nentuukako omwami nga gyaleeta omukyala ogenda okulira akalulu lukembyakembya gemanya ge bamuyitanga gatakyayagala ngiri munange mami munange baba lukembyazze balina amazina ge bazina ogenda okwetegereza mama asanyuse nnyo amuleetedde mukamwana amuleetedde nagamba saabulira bwereere maama eraga ndibula nendeeta bwe ndibula we ndizuuka nti olikiraba nti ndiba ndireeta awo maama yagamba nti wama okubulako kulimu amakulu waliwo ababula nababula aye nalabika nga tali makulu nagambye zigenda butenevu wali eri ku MK Majestic Plaza level eyokutana edduuka li namba 8 eyo no yensibuko y'ebina Uganda efirimu egenda maaso kakati oluvannyuma ono ng'atandika oyo bamaze edduuka leka babaaniriza nanga nti okuva eri gye tuyise manga mu kabira eyo kale mukabira twalinga tukalaki twayigirangayo okudda sayizi eri n'olusalusalo twayigirangayo bano abantu bawano babanga balumi naye bwe baboogera ku kyokuluma omuwala ono kale yo alowooza oba okuluma ki oba omuwula tazza efirimu egenda mu maaso era omuwala ono yeebaza nnyo omukyala yeebaza nnyo omwami okulabika ndi amuleseeko ewaabwe n'ebirala byonna ojja kwongera obimanyi baabo byonna ojja kwongera obimanyi ojja bimanyi n'ebisinga ng'era ng'amugamba bingi bye twagala okulabika nti tukusomesa omanyire ddala bulungi nnyo munnange engeri maama wange gye yankuzaamu era twetaaga naffe tumubulire ekigambo kya Mukama abe ng'alokoka kakati no baba bali wano nga maama takomawo ava kulima maama munnange badde ngenze emimmonde eyo naye emimmonde gikyali mito manye emimmonde gikola ki giwoomerako ennyo ennyama y'abatabaazi banne muli mutya gye tuli maama tuli wano leero no olunaku lwaliwo abagenda okukyala ewaka wano ku lwa muganda wo oli nalasita naye kati we twogerera owange muwala neerabidde okubuuza ye maami ani akuzaala kaakati maama ayagala nnyo okulabika ni amanya omuwala ono kika kimwava maami maama munnange nseeredde taata
n'agenda maaso n'annyonnyola omuwala ye oba muzaale wa nsenero biri ahansi yegwe oli muwala wa nsenero biri ahansi era ndi muzzukulu wa biri agati soka olinde muwala owaaye muvudula yamubuuza oba bavuddula okuvudula maama tutandika nedda mwana n'atuuka otamanyi kuvudula ono amusunaasuna maama ojja kundeetera obuzibu abeeri tebabimanyi sirikako maama naabwe nedda simanyi byakuvudula tuli ku peegi emu maama simanyi byakuvudula era simanyi oba kuvudula kyeki temuluma kyogaa temuluma kulya ku nnyama y'abatabaazi ogimanyi weewooma tannagiyatula mu butuufu bwayo nti muntu firimu yiino tuli ku kyalo ky'ebinnyo birya maama naye naawe tuligamba emirundi emeka twalokoka twakyusibwa tuli bitonde bijja tetukyalina budde obwo tetukyagenda mu ebyo twasembeza yesu twafulumya okuvudula ne tuyingiza yesu fuuka bitonde bijja maama buli walengera ekigambo okuva ku kuvudula obanga agamba mbu okubeva batwakyuka maama tetukyavayo okuvudula tokwogera kwa mukyala wenna mumasize nali sikyavudula kati toddamu kwogera ku kyakuvudula yogera ku yesu alokola atya tukubulire n'engeri gyawonya maama oyinza okuvudula n'olowooza ettama eryo linyirira bunyirizi kumbe lipiipye lwakuvudula maama sembeza yesu omanyi okugamba omuntu ye asembeze yesu naye nga womugamba asembeze yesu yesu tawetangako nakoona lyeno diga nti yenna ali mukkiriza ne waalibanga ataliisa okumbulira ebya bayibuli kkiriza yesu omusembeze kituufu mwanirize mu bulamu nnyo mukkirize mu bulamu ffe bingi nnyo bye tuyiseemu ne tubiwangula lwa kisa kya yesu kristo mwala ng'abulira maama w'enjiri ngono bingi nnyo bye tutuuseeko lwa kisa kya yesu kristo ng'amugamba nti yesu ku bintu ebingi bye tutuuseeko tubituuseeko lwakuba yesu kristo maama yawulira ennaku wulira abaana bye bampemula kiringa omuntu omugamba vakenge nga kekamuwotulo yakuba omulanga nga abafiiriddwa fuddenze maama nafiirwafiirwa ddayabbi bulijjo nali manyinza ddagaana kanabamu amagezi gansala lwaki akaabibwa atyo maama yakuba endulu gy'otalabanga lino litabani ne likulidde ano ku lujja teryagala byakuwasa liri awo kuba likyabulidde omuvuduzi munnaalyo kati nga maama tamuyita jankubulire kiki omwana yatusidwalako ddambu simanyi mulokole lukembya nerinnya naalyewo omwana yali akembyakembya nga nabagize nankani omwana yaliko amaanyi g'okuzuukusa n'okuleeta ennyama mwana yali aleeta ayigga kati erinnya yali ejjako bannange tujja muliisa emirambo lwabansosojirya wewuunya okugirya era mbu ssebo lukembya agambye tebayagala bawe mukazi we byakulya kubanga mbayinza omuliisa abafu mpulira obusungu ekyo mpulira nedda mwana yanvaamu dda wakiri afa naava kati oyo mwana afazaali tulye mulye bw'ova mu kulya bakulya buli tumulye kati lengera mukadde oyo eno famire nkambwe sobola omutta bw'ova mu kika bakunoonya ne bakulya enva tukawuta esupu kalukembya naye kakapa nnyo kabulamu ennyaanya oba tuli ekiwala tuli ekikazi kye kino ekikazi nowekitukosa boyiro ali lubuto ate omwana ayinza otuwuliriza omwana n'agenda maaso maama n'amugamba nti omukazi tetumulya mpuliranga kubanga omukazi alitumbu ate etumbu eriyanga omanyi bagamba bw'obanga wazaala omwana w'emputu tomukyawa ate ayinza okuzaala abaana abatali bamputu
kate tumutta engeri olubuto luli omukyala lwali musayi gwa lukembya tuyinza okufuna lukembya kafulu kati tulye lukembya abuze tulye lukembya omusiru tulye lukembya tumanyira lengera maama bw'atandika okukolera mutabani we pulaani saagala owange nampiri kati nga tayita na rasita jangu tugende sooka ojje jangu gitawo sooka ojje waliwo ekiriwo ng'ono atandika okwesesa muli awo lukembya muje mugaa mutya kati wawasa naye tetulaba mukazi nina tokyafenka tokyamanga lukembya tokyaluma lino lubeera lyesesanga erifala tokyaluma tokyalumya lukembya lawula lukembya tokyalumya ali wano akutta enkumbi banange emu mulimu abasazi bamukubye enkumbi emu ne bawalula envo tokyalya gwewaffe wenyini omuwala leeta endagala enkumbi emulukembya asambagala omukazi yazi ne basoka banyweza oli saagala mwana olyoke kwesiriwaza soka operete gudi wetulemeke twakire kintu tufiirwa yanguwa munange basi gira ha baba yangu banange ono ne bamugyamu obulamu ne bamukenenula lukembya bwe bamugyamu obulamu musayi baba bagwagala efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso kyakola nga mutuuze soka omutuuze eno oli binnyo birya bamutuga kikuba oluyi yakwasama yasamya emidomo bamunywesa omusaayi bw'oba engeri gy'oli binnyo birya bamunywesa omusaayi engeri gyali lubuto akaana kalizaala kabe nga kamaswanku akaana kalizaala kalina kuba kamaswanku nnyo ng'alaajana ozanya n'okuzanya efirimu egenda maaso katulabe tutaba kyebiggwera agenda okwewandula owandula ki adduka ogenda gwepe tujja kulya gwenva wedduseduse tujja kuuta yitawo abazze ku mukolo kati enduulu ze ziriwo bazze ku mukolo enduulu ze ziriwo saji yamukuba enkumbi baaba ono kwe kusooka omubikkira wali anti ero balinayo omukolo kaakano kibajja okukola kale ogenda okudda eno kasitoma tumutuusiza ndi ku buzibu kamale kuza emotoka y'omugaga ebisigadde tunawe nga tubiraba ogenda okwetegereza omulasita aleeteddwa ng'azirise mu makooti oli agamba kaze emmotoka y'omugagga n'engatto nga ziyulise omulasita ono kiki ekimusudde eddalu Nalo. efirimu egenda maaso
olwo ekisuula omulasita eddalu sooka ompe nywemu kaakano ono ng'asaba mwenge be baleese omulasita yawunze dda ekiki kani nga mbuuza tabu ki naba tutegeere sikirabanga ng'ono agamba kyendabe sikirabanga ebyendaba ensali bannanga abantu bazibu ensi erimu ebyewunyisa olina katondawo kiki mariya ono yambuuza naye maliyo obadde ki ndaki gyetuba n'agamba nti gye twagenze mu bintu by'okukyala kwoba ono mulasi ng'agamba ndi omukazi omulasi gwe yawasa gye bamuzaala omanyiiyo wangi n'agamba badde batuwuusa enva omukazi bebasiza n'agamba badde batuwuusa enva ng'amugamba ndikansooka enkubulire sanyisa ebbala gye twali tulaze laga miitingi kati okusookera ddala waliwo miitingi yali etudde omulasita olwo atuuzizza miitingi n'omukazi gwe yali agenda okuwasa lodi yoono sigenda kusobola nga bw'omanyi nti omukyala bw'aba ng'agenda kufumbirwa oba nga omuvubuka yina ng'agenda okuwasa omukyala naye ka abeerako ab'emikwano abamukola ki abamuwerekerako omewo bulungi baatandika okulekani basonda ka ssente okubuuza buuza omukulu eyakoze ku byentambula emotoka kati nga baagala bamanye weri motoka ebintu gye bagenda okubanga bagenda kuba buli kimu waliwo abaali balina okweyama abaali basuubiza okulekani baleeta entambula kirala kye baagala bamanye oba entambula eneefunika abantu abamu wano bamugenda maaso n'okupanga omukolo baba bangu bakwetema entambula emotoka nga nayogedde naye ti leero lwakutaano emotoka agenda kugireeta ekawungeezi oli we wajoleza bwagireeta agenda kugirekawo kaakati ono agamba nti ye yabadde yamaze dde okuleka ndi ayogera n'omuntu agenda okubawa emmotoka ekisookera ddala emmotoka bw'eneebezze bagenda kugireeta ng'ezze kunaaba kati bw'anaagireeta okunaaba ajja kugirekawo then nze tube nga tugenda maaso agindekedde ng'agimpadde tugende nga tugenda ono yagenda okukola ku byentambula nze nsaba okubuuza omugole kyala nti kusinza yetulaga gwenga tonnaba kusimba tugenda ffenna ye meeting eri erina oba yesemba iranga wekyabadde narasita ngenda kusimbula olwaleero naye nga nabadde nina okusobola okumaliriza meeting eniwe gwa mbitire mu baganda bange awo tugende ffenna luuse lasita nasituka yagenda okuwasa tubeererawo okuwa miitingi eno era naffe ne tusaba bwe kibanga kibako nkutegeezangako bannaye mwebale nnyo mwana mwebale kuba kati mwana munda zero wulira wanulave era nange muŋŋambanga neddemu wange nti mugenda kukola ekikuwasa ne tuba mukuba tulina osasula ebbanja n'abeebaza lasita lastadu ye lasita agenda kuwasa nalasita famire yamutadde ennyama baabo bagenda ku mukolo gwaki gwakuwasa munnange nga bagenda maaso beetegeka wano wangi wano wenyini we balina okulindira entambula ebongerayo yaŋŋambye agenda kujja sawa kangaga tofaayo ziweze musanvu ow'entambula yajja tulinze naye omanyi omuntu okugamba nti kubanga abantu abagenda okukyala baterako erayo bukeezi nezawera ssaawa 7 eyagambye ebyentambula tannaba kuleka ndi akola ki bamukubako ekyomulubaale ono ntisokolete essimu tumukubireko kwekwata essimu bajje bamukubireko kati nno tugenda okudda eruda ng'aliwo entambula etuuka mukaga gyebale mukaga oyingidde baba ombuseeko naye bulaza mwana olwawo bulaza atofaayo mashini ino ngireese obadde ombuzeeko
badde wala era kakola jajino nakusane naye nkya na meeting zengendamu kati yamugamba ni emmoloka eno yakulona ku Sande nnyo nga gyova kusima mu kiswa nga muluka naye ingine eyo bulungi kululi tewagitukuza ngaga nga tandika otowa woda moloka eno eyozebwe naye bweba eyozeddwa eyozebwe bulungi ddala efirimu egenda maaso kati banne bamukubira lwaki naye naawe otulimbalimba atugambye ogenda kujja obudde butugendako ngifunye moloka etuuse mugaga abadde yakajimpa kati tunulira firimu nsijja kati emmotoka mbu yakagifuna bamuleetedde emmoloka okwoza agamba nti emmoloka yakajja bannange nno n'emmoloka gyoleka ewakanaabe n'ayoza n'ogenda mb'onodda ayinza ogenda e Masaka nadda mu by'omuzannyo kati omuyaya ate yajooza ng'asooka akomamu moloka eddugala bulala yapika bupisi omuyaya ali eri awoza moloka nakagifuna moloka nakagifuna onawulira akooye n'agamba neddakika etaano zetumwadde wezigwako awo tuyinza okutandika okwekyanga nga balinda musajja babe nga bagenda kati nga tujja tudda ku binnyo birya village tugenda okudda ku binnyo birya ewakyeya omugamba ki agenda kukola kiwa tulina ennyama oyagala kumuwa nyama yaffe tetumuwa ono okimanyi muganda kakati ng'onamuga agenda wa Ssentebe omugamba ajje tumwe ku nnyama nkweni tetumuwa nnyama n'agamba nti omanyi wetunaamulyako muganda wajja kumanya kuba kakati we muganda wanaaba tebakyamula bajja kumanya twamulya musajja atera otuwaako ku nnyama ye ate munnanga akalirira bulungi emikalo guli gwe twalira ku lumonde luli kanikani kamugayi naye mwami saaliyo bintu ebyo ye byalugaba Paul efirimu egenda maaso byalugaba Paul nga tuddako ku kyana kibi ekyalo kyekyana kibi nakyo tekiri wala nnyo nekiri kibi nnyo bigaaya kati ogenda okudda ku kyalo kino waliwo omwami ateeza akaana ak'obuwala kano kati bwakalaba nga akayita kati nga kamugamba munange ndi mugenyi kuno abadde akebulizabulizaako nga yeefudde mbw alinga alina gye yakalaba kati ng'agamba nti munaye nkulengedde ne ŋŋamba omuwala ono ninga mumanyi gwe ate kunnyirirayo ne ŋŋamba onyirira kati nze mbadde ŋŋamba kyogamba oli waakuno awe manga awaawo wabula bannange n'akakoona k'omuti olwakakoona omuti ne kayiika kati gwoba okyali ku kyalo ky'ebinnyo birya waliwo eno ey'ekyana kibi nayeetika akaana k'abandi n'akayingiza ekisaalu kino ekyalo kino ekyekyana kibi ate kyo kirala ekyalo kyekyana kibi kirala baaba efirimu egenda maaso kati musajja mukulu jukira bamutumye wa Ssentebe sebo mukulu Ssentebe kiwe namune mama abadde agambye nti wabaddewo pulaani eriwo yafunye akanyama kimugamba afunye akanyama nze nagikozeeko pulitagamba muno ngaka mu kitundu olaba ebiri tetugitwala emasaka nekampala otuufu abantu kaakano ssebo ogenda okuyita Ssentebe okumuwa ennyama tajjagaana maama yabadde ategeeza ennyama ennaku zino Ssentebe agulangule naye alina gy'agitwala mu woteri esowaani egi mwesiwaliza ku kibuga kano yamugamba nti ennyama tetukyayiga yakwonoona bwonoonyi Ssentebe yafuna gye bagitunda ennyama
eri mu bibuga waliwo wooteri ezitunda ennyama eyo era abantu bazettanira nnyo. Essowaani y'ennyama y'abatabaazi eri ku kakadde kalambo basimanyi mitwalo 10. Kati Ssentebe ennyama omutabaazi omwe amugula kamu kitundu. Kati ogenda okudda eno waliwo eyabbye omuntu yamujja kyana kibi n'alyoka amuyisaawo mpaka erudda. Eno maali yennyini. Maali yennyini. Munnange ono naye ng'aleeta chairman nti nafunye maali. Chairman wali eri musuubuzi akantu kenkuleetedde n'aganda eryo kano akanyama kendeese ka VIP. Chairman osobola okugula kyotalabyeko negwe kige gyembitwala sooka ondaga ennyama gye njagala okunguza. Eno ennyama ennungi. Twala eri juzi wandaga omwendo omukapa. Sema topalala yonna tukasikasikatayaya kana akanyama kalungi nnyo. Sooke tugende ekalabe. Chairman yagula yayina gyagitunda musuubuzi. Ogenda okwetegereza okalabya akanyama oli musiro. kiki kino Amagezi g'omugakola kukuleetedde sinkuwadde ennyama. Gwe amagezi wange oleeta muzzukulu wange. Yali muzzukulu wa Ssentebe. kiki kino Muzzukulu wa Ssentebe yava mu kibuga jjalayo ku jjajjaawe. kati noka Tamanyi nti jjajja akola mu nnyama y'abatabaazi. Tojja kutwala Chairman alakuba nnyama yange yabwereere muzzukulu waawa. sula Nyinza okusasula Chairman oba oyagala muzzukulu wo. ogenda kumigwe Saagala kummanyiira. kumanyira Ne batandika okuyomba. Buli omu alina omuti. Va ku muzzukulu wange. Wewe ogenda okwetegereza olwasituka wano. Omanyirani se bweyagala kunguza mwana wange bannanga abayeyi nga temukyasaaga. Kyava amubulizaamu olumuli ne kadde engulu. Jajja kituli kuki kweni situka mwana wange. Ondoze kakati asanya twazalibwa ego sookedde ku balo sirika. Ono bali mu mugumya tokaaba okaabira bwereere ebyo byoyomba temuli tokaaba. Kati gwe nno ffe twasookera ku bafu naye kati gwasookedde ku balo. Owulira akanyama akasava, owulira kabaawo bwali fresh. Toddamu nakuleka ndi okaaba. Olaba tozizza meeme teyeekanze manya gw'ogenda kuwuuta supu onyumirwe. Kintu kino ogenda okyagala. Jjukira munda muno oyinamu olubuto lwaffe. Omwana oyo tumwagala nnyo era tulina omukuza nga muwuusi. Tetuyinza kuleka oli balo toyosesema kirungo gwe tozza kirungo. Nze sezaalawo wano Ekyo yali musajja nga sezaalawo tewamulabako naye yayigganga. Yaleetanga enva zitwalya ku binyoobwa ffe by'oba olaba. Buli lunaku baalyanga nnyama y'abatabaazi. Mwana wange Nampiri wange oba wandigiza omuleetera kumuka egenda mu maaso. Egenda mu maaso. Nakubalu tiweeraliikirira mula kwako lya amuleetedde ku nnyama lya ku nkizi za bbaawo. Kwata enkizi z'abalo lyako nekiri munda agenda mu enkizi naliyo enkizi onyumirwe oli enkizi okute. Sagala enkizi ojja kulya enkizi ojja kulya enkizi oba toyagala nja bwe luyiggwa omire enkizi awula toyagala kulya
tasobola teyandiyagadde kulya mula kakkana bamuliisiza enkizi nga nkwongera ennyama weeri owulira kano jakito oli katumbwe nankizi kyali owulidde naye mbali nagala tukuyiyizeeyo gweomanyi gwe omutima gw'abalo guwoma gutya manyi balo omuli oba mugumu talina jajja kwendera abamu gwe ng'atudde kakkana sirika ngenda mire kakkana bamugumu yanguya tukwe ku ssavu ennyo naye nno ssebo waliwo owulira otyawo gwe towulira nga akakanyama kanjawulo towulira nga akanyama kanjawulo nga bamuyita kyankaaga nga weeyo mu kigo ky'emakuukulu wuliriza yagenda n'asisinkana Ssaalongo wano n'abaako obuzibu bwe yamutuusaako naye Ssaalongo yali amuleeta wano nga tugenda kumulya gwedya agenda basalaganibwa kuva dda bukuukubira nga bazibu nnyo waliwo ne faatha w'ebukuukulu eyo ayina ekisa mbu yali ageza okulayika nga ayagala kwejimba mu Ssaalongo Ssaalongo yasaasiranga nnyo yasumattuka bw'atyo era lunaku lumu faatha oyo yali agala kulayika ndi yakola Ssaalongo obuzibu Ssaalongo yavaako waya faatha twali tugenda kumulya naye faatha yasimattuka n'adduka okuva olwo mama kyamuluma nnyo obutalya ku faatha kuba baali bagenda kulya faatha oyo kati nga gasima nnyo bandifa nga ndidde ku faatha bannange kubanga nakati mpulira amalojjo gandi bubi omanyi bafaatha balya bulungi balya emibiri gya Yesu Kristo ne Eukarisitiya kati yali agala amuwuute simanyi ono maama mukambwe baaba maama ojja mulyako ono yamugumya namugandi obukya buziba buliwa buli awo ng'olidde omufaatha wano wooli balamu bo bakwagala nnyo ate nange nkwagala kaakati baba kyagenda mu maaso n'okulayika nti ono bamubuuliriza malawo neeno genda okwetegereza waliwo entambula ejja ewaffe ebyokulya obisanze waliwo entambula ejja naye nno bannange n'emmoloka egenda ekiro ku bugenyi emmoloka egenda okukyala mukolo ki guno maama tulaba kuki munnange efirimu egenda mu maaso ddala mwana wange efirimu egenda mu maaso omwami azze bebano omugenyi azze baaba katonda yeebale bajje neeni omugenyi azze omukoddomi mulasita baabano bakyadde aya baasi efirimu egenda maaso emuke lubongoya agenda okwetegereza ono bajja mulaba gwevaayo kati yasooka n'amuyoolayo emmanju n'amutwala abagenyi abakyadde ekiro naye bannanga abagenyi bamerera ddala emikolo gy'abalasita girina obuzibu sanyuse nnyo yanange tonoolera bulungi mukuliko amakubo sansa okulaba nnyabo yaladde nnyabo siweta nno nnyabo bulungi nnyabo mukuliko amakubo munange yangu munange maama olabe nga gye bodingi oba obwedda bali kuki ndaba kuki oba obwedda bali kuki alaba bassebo ayina ekofiira eritava ku mutwe sebo efirimu egenda maaso
ssebo eradde nnyabo muliyo mutya nnyabo nange mukulika amakubo tegabadde malungi n'akamu maama anna tugenze eno tube tujjano ku kalo kya Nakibi wali motoka neeseerera wadde tube tukyali bagenda maaso n'okunyonnyola ezimu ku nsonga ezibatuusiza ekiro musezi n'agenda ati moloka eseeredde tubadde tutandika okulinnya twakayita ekya Nakibi ne wabaawo omusezi asala omuki akala ako kyanakibi bavudde kya Nakibi ekyale okiwulira nga ekyalo kibi ekyalo ekyo bakyogera kya Nakibi bwe muba gye mubadde waliwo akapanda nga tonnatuuka eno birya kati ene waffe eyo binnyo birya nga tonnatuuka naye sayidi eri ekya Nakibi kwegamba bakubulira erinnya ly'ekyalo kyozzeeko ne wejjusa lwaki afazaali todda ku kiri kye wasoose ab'ekya Nakibi kyanaki sooka ojje ne bayita omugole kubanga omukolo gwe batasanzeeko kidaala owange omanyi nagenze nendya capati n'ebijanjalo nga nzija mpulira bubi genda bamulagirira ono kwe kujja agende bamulagirira ono yabadde n'essubi lyamweddeko dda abantu abagamba okubanga bajja ne batajja mu budde naye ebiseera ebisinga kati yagenze manju aba avaayo abaaye waliwo ekitalekeka sanze mayi wangi ono yabakuba akama oli yabakuba akama n'atandika yabagamba ekigambo ekyakanga omuko nga tebannalya na bugenyi badduka tajja na lusogo bandange kasita tusigazza basigazzani ogenda okwetegereza ate omwami yazirise ajja na lusogo bananga omwami wange yafa maama eri akasita ono asigadde katuwuta ono girose mu seppi kino gira naawe omuntu maama naawe ono yebba wange ono tagenda kumulya owedda ng'olya muganda wo wano sigowedde n'entumbwe za mwannyoko nga weeyongeza kati oyo wenzaala olaba nalidde muganda wo mutabani wange kati ate ono balo ngenda kumulya yagala gaana ate ngenda kumulya kikulume ngenda kumulira ku muwogo insolo wange tojja mulya nezaaka wansala nomala kumbe nono nayaga tojja kulya mwabba wange nono naye nazikubamu ate amyuka laba ekiri laba etabbu ye hanta w'olujja muyizi wa famire wano we twatandikidde gwe laba etabbu alimu oludongodongo lumagujaguja wali bwenyana yagudde omulambo mu kafuba kakati aliwo nasoobanga mandwa ani amanye mandwa weesooba tunulira omanyi okudduka kye bayita ekiwalazima oba tomanyi watuufu wodda wuuyo oyinza osooba ennyo kumbe osooba omutwe obutadde eri tomanyi kyolekabino okaleseewa asooba byokusooba ekiro okwata mu kamwa k'essalambwa osooba oyinza oteeka evivi ku nswaso asooba baasi bano be bayizi baawo byalugaba po original names awulira akawoowo
awulira akawoowo tekali wala akawoowo nkawulidde wano kawoowo kali wano akawoowo kali wano akawoowo basi bayambadde dda combat bayambadde ekyambalo laba nalasita lengera nalasita bannange waliwo obwalo obutakyalikako waliwo akaalo nga tebamala gakakyalako efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso gwe gwe laba ekikumi oyinza ogwa kugoba mu kafuba nga tomanyi watuufu eyakutte laba baabano banoonya bayambadde dda yunifoomu y'okuyigga yunifoomu yayambaddwa dda yunifoomu efirimu egenda maaso gwe laba tabbu laba leenya gwe yeekwese okwekweka yeekwese okwekweka yeekwese atawanyika adduka abala layini watandikira adduke ateekamu livansi anoonye namba emu ng'amaze okukyu omulasita abakoze ku kyokuwerekera kati ogenda okwetegereza omuwala bamusumuludde kubanga naye yali aziguddemu bane tugende nammwe muve mu byamizanyo tugende nammwe situla tuyambe ono gwe nga naawe tukuyamba siyinza balina omubeba balina okulabika ne bamubeba balina okulabika ne bamubeba lasita babadde baagala mulyanva mwala n'asukubamu ne zaaka n'agamba mama tojja kulya bba wange kiba kulya bba wange osaaga kwe kusitula lasita bamusse mu mmotoka batere bave wano kino buli omu yadduse lulwe ono kwe kuyingira emmotoka bavaawo asimbula bavaawo nga basimbula kuva wano waliwo eyadduse ebibye ono yadde yagenze dda kwe kubayimiriza yangwa naawe tujja kuleka oli mukweyogeza oli mu lulodde olukukivaawo munaabwe tebaamanya bo nga bavuga kuva wano waliwo eyadduse tebaamanya kyaddirira ku ye bannaffe nga bavuga Fred aliwa bagenda okubuuza Fred ebya Fred siyinza kumanya ebya Fred bizibu ebya Fred siyinza kubuulira asa
omusajja amwetande bamweti ono yamugamba ni Fred bamwetise omusajja yamwetika ono yadde apala mu bitooke nga Fred agudde wansi jukira Fred olwalaba n'azirika balina amaanyi gootalabanga abasezi bano balina amaanyi agatali ga bulijjo abasezi bataamu abasezi era ebamukuba amaanyi gaabwe ono nacacanca n'oli nacakunkuza ne bacacanca bacacanca nnyo ono nga tayinza kubawo wadde enduulu kuba enduulu gy'okuba otaasa oli ate yenduulu eraga direction modi naye ne bakuyoola lulu efirimu yaffe egenda maaso nga bakwata Fred batutenva ono yo olwalabye Fred ng'ayooleddwa n'amanya bw'asattira obubi nenga totamanyi gye ziri olowooza buli muntu amuzaala komando mbeera yeekuyigiriza okusooba nga ninja embeera ekuyigiriza okusooba nga komando nazzaako bamutudde era neŋamayoledde wabula tuve wano ne Rasita tanadda ngulu waba tuve tugende kale nno kwe kumamu kasita ekirungi waliwo gwe tusanzeeyo waliwo gwe baasanga omukyalo ono naye yali azze emikolo bambi naye baali bamwefuulidde kale nno bannaffe nga bakwata bukulayikaani beeyongerayo mu kiro ekyo bavuge basobole okulayikaani bava eno kale nno ku makya bwe batu bwe baatuuse ono kyabadde annyonnyola engeri gye baasimatuseemu abantu bano obeera awo okola mukwano gwo obeera na mukwano ng'okoze omukwano tomanyi nti mukwano gwo gw'oli naye gw'okolagana naye bwabwe musezi kyetuba tukola ekyo kyoba okolako ekyo we tulabe Rasita bamutadde wali tanadda ngulu bulijjo obeera n'omukazi ng'oli n'omukazi nga tomanyi nti musezi alo katuddako ewakanaabe boosi yalese emmotoka akuwulira teweefula nnyo atalina network boosi yalese emmotoka bajoze jeko omuniga agitutte mu basezi eriko damage nja kuyisa kati boosi yataamirawo nakino ekyo ekyagala kumanyira bumanyizi kati Rasita tanadda ngulu yeekanze kuva jjo akyali mu shooko wuuyo jangu oliwa nzuleeta basooka bamuwa ku mazzi anyweko naye ye byamusobedde dda Rasita byamutabuseeko maanyi temuli maanyi gakyaganye baatunula gendo Rasita gwe abadde ogenda owulira aboggola wuuyo Rasita olwadde engulu fudde maama kati yaddira engulu mu kikolwa ekyokwekanga yazirika yeekanga agenda okudda engulu ng'ali mu kikolwa eyatutte emmuruka y'abandi eyatutte emmuruka y'abandi lwatuuka nakwadde emmotoka kuvuga nakwadde jangu boosi tonkuba gyenva bankanze ekimala saasira kono kwegayiridde bambi mutwala n'abasezi abadde bandidde sonyiwa yeegayirira nga addaliriddwa abasezi ne naafuba nazza emmotoka y'omugagga byeyo byemwera gatwatwale emmotoka z'abantu ani yagamba egitwale siriwala wano sikyaddamu nakuleeta ano emmotoka yenkujolezaawo tuli bantu babi nnyo muntu naakwa emmotoka yo gyozi n'otandika gitwala mu bibyo
no kyava asituka bannange n'olwo oluyina londuwonye muntu ng'abonyebonye mwene ensi wali tetujja kusukawo tubali tulaba omusango gw'ennyama ate nga lujeminze mbadde nkwereza badamita bya Lugaba Paul saako Namayanja Rose tubaagala nnyo